Amanya gugwani? Nze Nakangubi Susan. Oh, Nakangubi Susan. Omwami erinnya lyo ssebo? Oh, nze Alozias Senkubuge ssebo. Alozias. Okay. Olubuto obulayo bbanga ky'okuba nti ozaala? Ntubuzaako omwezi gumu. Omwezi gumu. Okay, let me calculate. Etegeeza ogenda kuzaala nga nakusa omwezi 22. Of course, yeah. Chovola batuzeeko mangu tubukinge ng'obudde bukyali. Mbagadde ebintu mubikwata mu ngeri ya Kingereza nnyo. Amina. Kale kati okusinziira wano sente zijja kubeera obukadde 2 n'ekitundu. But kyemugenda okukola mugenda kumpaako deposit wakakadde kamu n'ekitundu okusobola okukola ekitundu. Mugenda kumusawo. Mbadde manyi kale bubiri. Ebintu biri twabiteeka ku gundi wali mu biraba. Twabiteekawo enteekateeka yonna. Okay. So kati mugenda kumpaako akakadde kamu n'ekitundu. Okay. Okola enteekateeka so that 22 mujja kujja ne ka balance. Naye neoba totuuse nako ffe tukola ku muntu engeri gy'oba bookinga then we tumaliriza tumukuwa ng'otuwa akakadde nga balance. Yep. Kakati hani sente ze mbadde ze nakuwa ziri milioni 1.7. Ezo ze nagamba nti za kusasula gwe tugenda kuzaalira. Kati mbadde nsaba tufuneko milioni 1.5 zi withdrawing kati tusasule. Tuzi withdrawing ku simu otusasule. Musawo tusobola okusasula online. Ono sente azira kwa account. Accepting an visa card. Okay, ono namuteresa sente kwa account ye. Okay. So mbadde njagala azijjeyo atuzisasule right now. Temwetaaga genda mu banka. Mumpe visa card, ATM card, then fe tuswipinga wano, then tuba tusobola okubanga sente tuzijja card. Milioni 1.5. Iya tusasuleke mu kitundu abiri gasigalewo for emergency. Of course then nda tujasasula nga tumaze. Mbadde manyi sente gwe wazirese ozizo kusasula. Atenze kusasula nti sente gunazikuwa za kuzaala. Zaali za kuzaala naye mbadde manyi gwe wale. Mbadde nsaba kambe excusing mu katono mugeremu. Kale katusoke katwe wayemu katono. Okay. Kale tugenda kuyita nga tumaliriza byonna. All right then. Kale musa. Announce. Mbadde manyi kuzoyina kutugenda osasula. Sente zina kuteresa zaali zaki. Zaali za ntinene. Zembadde nzijanga nkuwaka 2 ne ziwera kamwe 7 zibaali zaki. Nagulako ebintu. Zaali zaki. Za dwati. Kati gwe bale nnyo. Kakati mbadde nkusaba sente zireete tuzisasule wano ebirala tunaabiraba. Owulidde sente zi milioni 2.5. Kati leete mu ekitundu nze nja kuyiya milioni 1. Sente nagulako ebintu by'eddwaliro. Nakugambako oguleko ebintu by'eddwaliro. Ate byo si byakuzaala. Nedda byakuzaala nakugamba bigule. Kale wagula bya meka. Nagulako pini z'omwana. Pini z'omwana? Ku milioni 1.5. Olwo ne ziggwawo. Nengulako ne baby show y'omwana. Baby show? Bakyagula baby show. Kale baby show kuwagula pini ne baby show. Olwo ne ziggwawo kamu kitundu. Kamu 7. Nedda nengulako n'obusookisi bw'omwana. Susan. Wanje. Sente ze nakuteresa ez'okuzaala ez'okusasula mu ddwaliro ziriwa. Kale jjako ezo wasigazaawo meka. Ebyo bya sente meka. Nali manyi zagula bintu era nayengulamu ebyo ebintu. Sente ziriwa. Zaggwawo nagulamu ebintu by'eddwaliro. Nakangubi. Otegeera bulungi. Njagala ombule sente waziteeka. Senkubuge nkugambye sente nagulamu bintu bya ddwaliro byenkunyonnyodde. Njagala ombulire sente gye waziteeka kati njagala ombulire sente gye waziteeka. Sente zaggwawo nagulamu bintu bya ddwaliro. Kakati omanyi ogenda zaalira waka. Tekikola. Ogenda zaalira waka. Tekikola omwana anaafa Gwamanyi gwamwetidde. Musawo omwana gwamwetidde. Nedda naawe tokola bwoti. Omwana manya nti gwamwetidde. Waliwo obuzibu. Nedda byonna tubitereeza kakati musawo ndowooza katugende tuzaalire waka. Katuzaalire waka. Tugende. Services zaffe temuzeetaaze. Mujjamba waddi bannange.